era ku list ey'okubiri lwaki mwakonyeko stamp eya National Unity Platform. Stamp ezikwatagana taata kitegeeza ekibiina kirina gundi bbiri simanyi kubanga ate olaba gye bakoneddeko abeewakiso yo ya box era egamba National Unity Platform gye bakoneddeko abeerubaga egamba National Unity Platform. Agulanyisa entamu neetaaga obwenkanya jangu ontaase ku muganda wo simulinaako musango neetaaga obwenkanya nze kadi eyange gye wampadde ssebo bw'ozinziriza nja giwanguza bulungi newankubadde nga nsobolera okuyimirira era nempangula naye njagala kugira mu kibiina kyo ekya National Unity Platform era ebirowoozo byange byonna biri ku ggwe kubanga wasuubiza eggwanga lino obwenkanya. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Alright, nkwaniriza nnyo gwe wenna omugoberezi waffe ali ku Magala TV. Nga bulijjo nagamba nja kuba nkuleetera abakulembeze ab'enjawulo nga batubuulira ebyobufuzi babisanze bitya okusinziira mu bibiina gye baba basinzidde okubeera nga bagala okubeera nga bakulembera bannayuganda oba nga babaweereza. Erinnya nga bulijjo Simple Steven za Simple Profile wano ku Magala TV. Osobola otunoonyaako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo YouTube, Facebook, Instagram nobeera nga otugoberera ate nga tuli live right now ku TikTok account Magala TV. Nolwaliro ndina omukyala kansala to be azze nga atambula mu mawulire yeemulugunya eri ekibiina kye ki National Unity Platform naddala eri akakiiko wamu n'abakulu abamu mu kibiina nti bamujolonze ku nsonga ya kaadi. Agenda kuba tubuuzaako n'oluvannyuma tutambulire mu buufu obwo byazze bitya byatandise bitya era kati ayina magezi ki okulaba nga atuusa obuweereza eri bannayuganda abo bayagala okuweereza. Nyabo tusanyusa okulaba. Kale ssebo. Mbuuza ku balabi baffe abali ku Magala TV. Muli mutya abalabi ba Magala TV? Mwebale emirimu ate mwebale kuwagira. Ssebo neyanziza omukisa guno gwompadde okujjako wano ku TV ya Magala TV okubeera live. Ali ku Magala TV ayagala okumanya gwani osinziddewa? Nze Migamba Susan ndi mukyala mufumbo eri mwami Mugerwa Geoffrey nsinziira Namuŋŋoona ku Luyinja gye ŋŋamba gye nsinziira neebaza Katonda nti gye nzaalibwa, neebaza Katonda nti gye nakulira, neebaza Katonda nti gye nafumbirwa, neebaza Katonda nti gye nazimba era gye nsula, era neebaza Katonda nti nze n'abakyala we Namuŋŋoona wano ku Luyinja abantu gwe basimba mu mugongo ku Independent mu 2017 n'empangula akalulu ak'omu mugongo nga n'abakyala, era neebaza Katonda nti naku lw'ekisa kye mu 2021 mu 2020 bwe bali banoonya abakiikirira ekibiina ekipya ekya National Unity Platform nga kya myezi 3 busatu basobola okumpa kaadi yaabwe era olw'obumanyifu bwe nnina era nenjiwanguza ku Woman Council gye ndi mukiikirira kati Rubaga ku Division Urban Council. Okay, yoyo omukyala nno gwe tuli naye olwaleero ku Magala TV. Mukyala muweereza omuwulidde yalina ne kaadi yaki? Eya National Unity Platform kubwa kansala. Kubwa kansala bwa Woman. Ekisanja kino kitukubye emabega. Tetunnakimaliriza mukyali baweereza. Ssebo paka 2026 mu Gwokutaano. Tuzze tukulaba nga weemulugunya. Buzibu ki obwatuuseewo sizoni eno? Obuzibu bwatuuseewo bw'amaanyi. Ekibiina kyaffe kyalanga ne kigamba nti mujje mwesimbewo. Mwenna abali interested mu kifo kyonna mujje. Era nga President waffe abeera ku mikutu ng'ayita bafuutu soja abantu mwenna abalina obusobozi mujje mwesimbewo.
nange nempikinga interest okuddamu okwesimbawo naye ekifo kye neesimbawo ku luno electoral commission ebifo baabigatta ekifo kye neesimbawo kyentwala kati nga direct kyentwala kati nga woman councillor kati nazze kukikiikirira nga direct kubanga luli betwali luli ba direct councillors bali batwala ekyalo kimu kimu ffe nga ba women councillors tutwala ebyalo bibiri okujjako abeerusaza bali batwala ebisatu njogedde mu lubya omuluka kwenvaamu kakati ku luno ba direct councillors babawadde ebyalo bibiri ebyo byembadde nkiikirira nga woman councillor ye Namuŋŋoona 1 ne Namuŋŋoona 2 era nenzijjayo empapula eza direct councillor n'abaami abalala 8 ne tubeera abantu 9 bwe tutyo nensaba ekifo ekyo era nenkyendoosinga ne tugenda mu vetting bulungi nnyo bwe twamala okuvetinga ku kitebe nenfuna amawulire nti nze nsinze kubanga nagoberera bulungi vetting yange naye ng'emabegakawo nagenda mu school of leadership eya national unity platform eri ekamwokya ewali ekitebe kyaffe ekikadde nensoma era mu class y'aba leaders awo nange olwanirira kaadi ya NUP nedda kaadi ya NUP mbadde era nkyagirina naye nga nanirira okwongerako profile yange mu byobufuzi byange mbeera omumanyi kubanga wadde olwedde mbadde munnabyabufuzi naye ate bwofuna omukisa okusoma ebyobufuzi oba wanjawulo era siringa abalala kati kyova olabera ntudde mu kamera ng'ebigambo byenjogera mbyogera kubanga mbimanyi ndi muteeketeeke ate nga nateekebwateekebwa ekibiina kya national unity platform newankubadde nga olwedde mbadde n'abakyala ku kitundu ebyo nali tukola byaffe kubanga olwedde mbadde muweereza w'abantu era bwe baatuka okulondamu balondako nze naye national unity platform yali etuwadde omukisa ne tuddayo ne tusoma mu Julayi nga 11 ne batutikkira ku kitebe. I was the best student. Era ebifaananyi byange weebiri nga Kyagulanyi antikkira ng'era mpa n'ekirabo nga gwa asinze bonna mu school mu class y'aba leaders bonna kubanga twalina classes 3 twalina classes ey'aba foot soldier twalina classes ey'aba professionals twalina class ey'aba leaders ne overall mu class y'aba leaders yali class C. I was the best student. Yes sir. Ndoza muwulidde omukyala kadi yazze nga bagikuwadde kyekyatuuseewo oluvannyuma nga bwe mbadde nkunyonnyola nti twava mu vetting bulungi ne baŋŋamba gwosinze ne bagamba kati mugende tujjawa ku ground. Mu vetting wafuna mmeka? Nafuna 39 out of 40. Yes sir. Tugende mu maaso. Ne bagamba mugende ku ground tulinde ki ground yammwe era ne bajja ku ground era ne bagibeeramu ne batukeberako okumala omwezi mulamba kubanga NUP erina core values kwetambuliza ebintu byayo ziri core values 6 naye nga bakutunulamu ne mu core values ezo naddala empisa z'olina mu bantu weyisootya embeera zo ziri zitya ozimanyi ozitambulirako byonna byo baabitukebera oweereza otya otambudde otya n'ekibiina buli meeting y'ekibiina obadde ogibeeramu kati nga sinaba nakunyonnyola nti meeting z'ebibiina nzibeeramu njagala otegeresebo nti gwotudde wano naye ye secretary wa kokasi ye Rubaga division ku kokasi nze secretary kitegeeza nze nteekateeka enkiiko era nzibeeramu ez'okukitebe kubanga tubadde nga n'ez'okukitebe tubeera n'ez'oku urban council tubeera n'ez'erubaga tulina gye tutuula eyo tubeera n'ez'ebusaabala nze secretary waazo chairman mbeera ze yavuganya ku bwa district bwaki bwa Rubaga division ne bamu obwaki obwa chairperson Rubaga district kubanga yatwala south ne north eya Rubaga n'avuganya ne bamuwa n'awangula naye nange ku kakiiko ako era navuganya era NUP nempa okubeera finance secretary
ku kakiiko aka district ye Lubaga nga chairperson y'embeera ze Zake Mawula era nga ye meya yesebo kitegeeza ntambudde bulungi n'ekibiina kyange bwe bagenda ku ground bamala omwezi mulamba kuva twamala vetting eyasooka ne bakomawo ne bagamba kati mwete ne bayita press conference ku Friday wedde ng'ennaku z'omwezi 31 lwalirwa zaali 28 ku 28 ku ssaawa 8 ne bayita press conference ku kitebe bwe bakiyita ne tutuula mu press conference bagenda okukomyawo results nga kwendi nga bampadde nga gwayina kaadi nga kaadi bagimpadde ne bagamba mulindeeko tugenda kutandika bakola ki oba nominatinga oba no okuba endoosingira ku Tuesday tubakoneremu stamp era nentambula ne gundi yange njirina bulungi neninda ku Tuesday ngende kutebe bakole ki naye ne bagamba nti abalina okwemulugunya muleete ki kumulugunya kwammwe ye petition abantu ne bawayo petition nga gwe teweetaaga petition kuba gwalina kaadi nga sina gwe petitioninga kati ku Monday bugenda okukya ku Monday okuzibya Monday ku ssaawa 2 baddamu bafulumya ebivudde mu petition z'abantu nga kaadi yange baginzigyeko nga bagiwadde omukyala eyeesimbyewo ku woman counselor kubanga nze mbagambye ndi ku direct wajja ku direct nze ndi ku direct ekifo ekyo kyesimbwako abakazi n'abasajja naye ekyo yali yeesimbyeeko kyesimbwako bakazi bakyala bokka woman counselor era yali yeesimbyewo n'omukyala bamuyita kansala Nabiddo n'omukyala bamuyita Nakiku Allen Mulwana tiketi y'abakyala kwolwo bali bagiwadde Nakiku Allen Mulwana kati yakyagirina tugende mu maaso okitegeera okwemulugunya kwo kuli kati okwemulugunya kwange omuntu oba ono omujjeke bamuloopye omusango kandowooze baali bampetitioninze oyita gwe baloopye n'omugamba owaaye wabba enkoko obujulizi buubuno n'agamba bansonyiwe oba saagibba tweyongereyo naye oba n'amanya ku musango nti bannenya kubba ki nkoko naye Susan ndi wano mbuuza mwanzijako kaadi aba National Unity Platform kuki kubanga olw'emmandolo nali ku kitebe nasooka mu meeting y'abali mwezo yali ku kitebe ewa Kamocha nensangayo omukyala oyo gwe bawa kaadi yange ng'akukuta ne mukyala Namuleme nga balina ofisi nga agamba ebigambo bino mukyala Namuleme muganda wa Kyagulanyi Sentamu akola ngani mukyala Namuleme muganda wa president akola ngani ati nkugambye nti muganda wa president kati president yamanyi oba yamuwaayo emirimu gyakwasaganya naye ffe tewali kye baatwanjulira kyakola ki kyakola naye yagamba nti kijja kitya nti Nabbosa teyafuna ki kaadi mumutatenkanyiza alina okufuna kaadi yonna oba munaagijja oba munaagijjawa nga Namuleme bw'agamba era yakyogerera Kamocha kati mmala okumanya ebigambo ebyo nziruka ngende wani ewa SG mubuuza ssebo kisoboka omuntu okwesimba ku kifo ky'ataasaba n'okimuwa lwaki obuuza ekibuuzo ekyo ng'ate okyalina kaadi anti olwo mbuuza kubanga nali maze okutegeera nti Namuleme be bannannyini pate ya famire endowooza kati bagifuula yaki ya famire kisoboka kubanga abaddanga waffe ku Luyinja tavaayo ewoyo omukyala gyali emmere yange omukyala agamba nze bino byenjogera mukyala ye yabyogera oyo omukyala bamuta Nabbosa Juliet ye yabyogera eyawereddwa kaadi yange nti ne bwe banaakola batya kaadi njirina ebyo nsobola okuwa obukisa ssebo Muzeeyi Magala oba Magala TV n'ojja ku Luyinja n'okola interview bw'eba bigambo ebyo omukyala yabadde tabyogera tobuuza ye buuza abantu beetooloddeawo SG yasirika buki nangamba tugenda kujjamu errors waliwo ebifo ng'abantu bakomyewo 3 waliwo ebifo ng'omuntu bamuwadde electoral area etali gy'ataasaba ebyo SGB bwe yabituddamu era n'enguma
Nentambula nenzirawa ewaka zigenda okona sawa 3 wenalabira social media nga erinnya lyange bali pluckinze off nga bataddeko eri omukyala eyasaba ekifo ekyabakyala. Ffe tuli abantu 9 abasaba kuliko abasajja 8 n'omukazi atya sandibadde mu mawulire senga kwaba 9 kwe kwali gwe bakutte kadi yange ne bagimuwa kuliko eyakola petition erigwe tekwali tewali yampita ku petition tewali yampita senga bampita nebangamba waliwo akozeeko petition ekyo nandikiwaddeko obuki obujulizi wandigenze nalize nanditegedde nti gundi yankozeeko ki naye tewali yampita oba okitegedde kitegeeza siyinza kulumiriza nti gundi yavayo nankolako ki ekitabo kyalina okumpita nekintegeeza nti Susan Migamba bakozeeko ki petition. Ebbanga lyomaze mu kibiina kya NUP. Yes sir. Mukyala Juliet toyina wali omulabyeko nga no mwanyina wa president. Yes sir. Tomanya nkonti oba akulira department yeno. Wamulaba kwolwo. Mbadde nga mulaba nga jewa mukyala Nabbosa nga balya bonna era babeera mabaala bonna yamukolera ne birthday party. Ngani akola? Ku Georgina. Ngani akola? Oyo mukyala Juliet nga yateekateeka ne bakansalazi yagenda abateekateeka ne bagenda ku Georgina Gardens ng'akolera mukwano gweki pate ogwo si musango kyova olaba ndowooza yabadde alina omuddizaawo ng'agamba nti ebbanga byonkoledde toyinza butafuna ki kaadi era wenjogerera kaadi omukyala yagikola ki bagimuwadde ng'ekibiina kubanga ye yandigibagimuwadde naye Rubongola yagikoze eki yagimuwadde yagenda osinze. Yes sir. Mpulidde waliwo video gye nalabyeko emisana ng'otugamba nti ne list oba olukalo olwafulumye olwokubiri nga sitampu eriko tekwatagana. Yes sir. Na sitampu ya kibiina nedda eyinza okuba nga gye bakoze esitampu eri ku lupapula olwakoneddwako oluli ku mikutu gyaffe egamba National Unity Platform not platform. Nze golaba wano sebo ndi muyigirize bitabo mbirina kati nenewuunye era nkyogedde wa mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu twava dda ku kya platform twadda ku platform oba mwakonyeko stamp eri fake. Wakozeyo ku petition nga kadi y'okubeera nga weemulugunya. Yes sebo. Wagitaddewo eyo? Nakoze petition nga mmaze okutegeera nti kadi yange bagigabye era neŋŋenda ku kitebe ku lunaku lw'Emmande ku lunaku lwokubiri jjo nenoonya amagezi gonna agayingira ku kitebe ne gambula kubanga badde bayingiza baki bali ku lisiti natuseeko nga Nabbosa ekifo yakinjijjako nga nowa petition ntakkirizibwa yingira tebakkiriza wadde omuntu asala wali ku kitebe nembeera awo nina abantu bemmanyi nange kwe kugamba nagaze kulaba nga ndaba Hamdan mwami Semugoma amwita Semugoma Hamdan so luli yali abamwadde pate yamuwa tiketi y'obwa meeya bw'e Kampala tegeera bulungi netumulaba era nemukwatira gundi ezo netuzimuwa era n'agamba kanzidduseeyo wa Rubongoya yakulira akakiiko akatunula mu petitions bwate bwe yaŋŋambye mwami Hamdan kantwaleyo ki petition ewa SG era nadduka nakomawo n'agamba nzimuwadde agambye mulindeeko kamala okwendoosinga agenda bayita. Okay, ali ku Magala TV ndowooza emboozi ogiwulireyo omukyala ayagala bwenkanya ey'ekibiina kya National. Njagala bwenkanya si bwange nzekka ne ku lw'abantu abalala bonna. Simanyi oba atulaba oba ali ku mukutu gyaffe gyonna egy'enjawulo atugoberera oba wali okiwuliddeko omuntu ng'asobola okukola petition nga yeesimba ku kifo ky'obwa meeya n'akola petition ku bw'MP ne bamuwa ekifo ekyo. So okyali ku Magala TV nange Simple Steven za Simple Profile. Bongesebwa nti oli mukyala w'NRM era kati wazze kukola bukozi buvuyo. Anti kakati ensonga eyo twagala ogitutangazeemu nga ndi wano mu media ku Magala TV. Oli ku Magala TV. Njagala kutegeeza Abannayuganda bonna abalaba Magala TV n'abagenda okugaba n'akantu kano kubanga manyi mujja kafuna era mukategere n'abantu bonna kubanga ffe tulina
abantu bebweru bangi abatulaba owulira twagala mazima nze ndi mukyala wa mazima siberangako wa NRM sirina kifo kyonna kye nali nesimbyewoko mu NRM mbagambye ebifo byennina ebifo byange bye bino ndina abakyala ennamuŋŋoona nakati nkyaliko kubanga tebana bakulonda bukiiko bwaki bwa byalo najja ku independent ennamuŋŋoona ku Luyinja nze n'abakyala genda onoonyereze eyajja ku tiketi ya NRM baali bamuyita Juliet Luzinda era gyali tumuyita meeya w'ekibuga kyawa ky'Oluyinja that was 2017 2020 neŋŋenda n'entekayo empapula zange zenkyalina nakati mu National Unity Platform era ne bambuza oli wa kibiina ki ne mbagamba ndi independent sirina kibiina tobina kibiina kyonna kyobaddemu nti sirina kubanga nali najjanga independent mu kalulu k'obwannabakyala kati oli bw'ava eri n'amanya nti kubanga NRM kyafuuka kivume nayagala akonoonera erinnya nti ono wa NRM leeta obujulizi tewali bujulizi leetayo olukiiko lwa NRM olw'omunda nga ntudde bwe tolina nsonga yonna gye weemulugunya nogaa nti eyinza obeera ensonga yeyaviiriddeko okunzijizibwako kaadi yange sigirina kubanga nkoledde bulungi ekyalo kyange bagamba gwomu ku baali mu bakansala abawagira wa NRM mu kisanja kino kyennyini yesebo nga mulonda sipiika yesebo mwe bamu ku baamulonda olowooza si ensonga eyo eyaviiriddeko anti ensonga eyo giraba nayo kanjogereko ekitebe kyaffe kyayita abantu be balowooza nti balonda ki mbaziira ne babagamba mwetonde ekitebe njagala kijjeyo fayiro nga neetonda okulonda mbaziira balete fayiro ya migamba nti luno olupapula migamba kwe yawandiika nti yalonda ki mbaziira naye ate n'abeetonda baabasonyiwa kubanga waliwo omwami omu bamuwadde kaadi weekabowa ye yawaako obujulizi n'agamba nze nalonda omwana oyo mbaziira omwami oli yayogera omwami yeewaako buki nti ye yalonda omwami oyo mbaziira oba gwe oli wamputtu wagaana buganyi kwetonda ate nga weetonda senga nali wamputtu era bandiŋambye emputtu yo ekugobeseza mu kibiina oba okitegeera akalulu k'okulonda mbaza tosobola kakakatika ku muntu tekaalika mu mugongo it was a secret ballot naye waliwo abaavaayo ne bagamba nti oyo omuntu oyo yalondebwa nga bo bakkiriza nti baamulonda oba okitegeera bakkiriza nti baamukola ki era nabo baabawadde kaadi kitegeeza ki nti ekyokulonda mbazira kyabadde nga kikyali tekikyali musango mu kibiina kubanga omwami yeewaayo ne yeeyogerako nti ye yakola ensonga eyo naye baagimuwadde ki kaadi ye era bw'ogenda ekabowa n'obuuza nti wanani yakkiriza nti yalonda omusajja oyo ojja musangayo kitegeeza newoba nti naye walonda ekyo tekikugisaako kaadi ati tebalina saalonda era tebalina bujulizi bulaga nti migamba yalonda bw'oyinza kuyimirirako nti buno obujulizi bwe tuleese bugenda mu misaaki kaadi gwe ng'omukulembeze w'ekibiina mu National Unity Platform magezi ki g'oyinza okuwa pulezidenti w'ekibiina ku biina ebigenda mu maaso nga tukyali ku kaadi z'abakansala saawa pulezidenti wange omulungi Kyagulanyi Ssentamu vaayo nno munnange abantu bannayuganda bakulinamu essuubi kino kisanja kyakubiri buki bwakubiri this is our second term naye ebintu bitambula bubi ku kitebe awo ebintu bitambula bubi vaayo goberera ensonga eno kale bwe mulaba kubanga luli ebintu kadi mwazigaba accordingly nga mulaba mujja ne munoonya ow'amaanyi ne mubuuza ground ne mukola ki era mwansangayo migamba nga ndi waki
nga ndi w'amaanyi naye njagala kutegeeza ssebo president nti bw'onooba tovuddeeyo ndaba abantu bangi abakaba ku social media ndaba abantu bangi abakaba ku TV toyinza kukwata kadi n'ogiwa muntu omaze omwekenneenya omwezi mulamba ate n'ogimuggyako nga tomuwadde reason jjukira omuntu omala omuwa kadi amanya nakuba ebipande luli 50 kati kanyongeremu ebipande ebirala 500 oba 200 twadduse ku lw'omukaga nasiiba nsasula ba bipande nasiiba nkola stickers nasiiba nkola t-shirts nasiiba ndi ku apron nziteekako taaga nga mmanyi nti ninda kola ki to be endorsed essaawa zino onzigyeko kadi kati ntandikire wa nsonga enekozeseza losi yenkana etya esente ndi mu miliyoni 10 miliyoni 10 yes lwaki oteeka sente ezo nazona mu kalulu njagala kuweereza bantu osuubira okufuna kubanga kino kiraba olwaba tugamba sokolindeko kino kiraba ekyokuweereza abantu oba kuyita kuyitibwa nedda si kuyitibwa ekisooka ndi incumbent owulira nina okukola ekisaana oba owulira ebigambo byange nina okukola ekikola ki ekisaana incumbent ebigambo byange biwulire bulungi ebyo byonna ebintu bitudde mu nnyumba yange t-shirts 3 ez'ebitogi zitudde ku nasa ziri mu kikutiya ezamaze okukolebwa ziriko akabonero ka national unity mu maaso Kyagulanyi emabega Migamba kati ezo nzikole ntya awo wetuli oba kitegeera so sigamba nti no kiki nti oba kulemezaamu nnyo kyoba oyina ssente nti oba kuba na ssente bw'oba yikambe nti okola kikujyamu ndi mukyala mukulu sagala swaza kibiina ndisagala kuswaza kibiina nti NUPRS obukazikazi obwavu obuntu obutategerekeka abanoonya emirimu owulira mbadde kino ekintu nkisevingira kubanga manyi betugenda okuvuganya nabo tebatudde nze gwenvuganya yakuba ekitundu kyonna ebipande so njagala fairness his excellency njagala fairness sigenda kuzikiza njagala fairness gyoyogerako nti gye wajja okuwa Abannayuganda njagala tulabe ku bufuzi bwa ssebo tandikira ku nze ng'obwawula ku bwa Museveni the dictator mukulabako gwe nga gwe omukulembeze mu kibiina baani abo boogamba nti abo be basinze okuleeta obuvuyo okubeera nga n'okutuuka nga akakiiko k'ebyokulonda kyekasalawo tekikolebwa kyekasalawo leero enkya kikyusibwa baani abo abali mu kutabula ekibiina kyammwe kakati nze ndowooza waliwo okuyisibwamu eggaali ndowooza n'eggaali Kyagulanyi gye yatugamba tukole nabo bennyini bagyeyisaamu bali mu gimuyisaamu nabo bennyini bagyeyisaamu abakulembeze b'ekibiina batya gwe kennyini watwanjulira akakiiko ak'ebyokulonda akakulirwa omukyala Kyemutaayi kaliko John Mary Sebuufu kaliko Eddie Kayabula oba tuli ffenna kaliko Eddie Kayabula kaliko Mr. Rovans ng'omuwi w'amagezi kaliko abantu nga 5-6 bakoze vetting yaabwe bamaze okuvetinga bagiwadde omukulembeze agenda osinze amannya gafulumye gagenze mu Bukedde gagenze mu New Vision galagiddwa ku TV gogeddwa ku mawulire bagambye bakansala be balonze Erubya bebano abalubaga North bebano abalubaga South bebano abemakindye East bebano erinnya limaze okusomebwa bulungi nnyo ate omuntu omulala ajja n'alagira nti omuntu ono afune kaadi oba ayagala oba tayagala sabo president wange awo waliwo fairness lwaki mwayenda osinga lisiti eyasooka in the first place era ku lisiti ey'okubiri lwaki mwakonyeeko stampu eya National Unity Platform stampu tezikwatagana
tezikwatagana taata kitegeeza ekibiina kirina bondi bbiri simanyi kubanga ate walaba gye bakoneddeko abeewakiso yo ya box era egamba National Unity Platform gye bakoneddeko abeerubaga egamba National Unity Platform aye nalabye ninga n'obupapula obutafaanagana naye batukoneddeko eyaffe yassaako obupapula buno obuliko amannya oba okitegedde kakati anti kati bye nkugamba nti basoja ekibiina kino bamafiya ekibiina kyaffe kirabika kyafuna bamafiya sebo pulezidenti njagala kubulira nze ndi mukyala wa ddoboozi saakaavu njagala kutegeeza sebo pulezidenti wange bw'oba teweetegereza kebera abantu b'okulembera nabo obulungi nga mulimu n'abafamireyo kebera ne famire yo yennyini eyinza okuba byeyimu ku bintu ebirwana ekibiina kyaffe kino ekyandibadde kitwala obukulembeze bw'eggwanga lino ekyandibadde kiraga abantu gano ge mazima ekyandibadde kikola ki nga tekisobola kukola ki nga bakirinnyako bakifotula kireme kuvaayo obukulembeze bwe walonda ssebo bukebere bw'oba watuwa akakiiko k'ebyokulonda lwaki byekasalawo babijjawo nga oli mwasobola tuyita mu vetting nga oli mwasobola kujja ku ground tumanya nti abantu baze ku ground luki ekyabalobosezza okutumanyisa nti wayi bakujjako kadi lwakino kitegeeza kadi ezo baali baziryamu dda oleeta otya omuntu ku kifo kyataasaba era okimukako otya omukyala baamukasa ekifo kyataasaba era nga ndi wano mbategeeza ntajja kisobola newankubadde alina kadi yaki eya National Unity Platform tajja kisobola togenda mubeera mabega gwenga omukulembeze mu kibiina ate ategeera ekitundu anti kati nandi mubadde emabega naye ejjukira ebigambo bino yasaba woman gye yali akola ki gye yali asobola gye yasobola era wano abatula abatangaaza enjawulo ki eri woman kansala ne direct kansala buzito ki obuli awo olyokogembo tajja kisobola soko lindeko ekiŋŋambisa nti ajja kisobola nga sinagenda kunyonyola biri nti teyakisaba bakimukase buki bukasi kubanga balabika babadde balina kye bamwebaza kubanga alina n'ebifaananyi ng'afumba emmere wa pulezidenti teyakyetegekera si mwetegefu ku kyo era abakandideti abakirimu tabajja basobola yasaba kyawumani abadde asobola bakazi banne era nabo bamuvetinze ne batamuwa tiketi kubanga era bamulabye era nga tasobola ndi naawo mpulira ekifo kyeyasabye kyeyabadde kyebayita woman councilor kiba kifo kyabakyala bokka local government yateekawo ebifo byabakyala abakyala basobola okufuna okwesimbawo kubanga oli beesimbanga ku basajja nga abasajja babakola ki babawangula ne bateekawo ekifo nga kyekyesimbwako ki musajja nga bakiyita woman ne ba MP bakirina nga bwala bashami mu malende woman MP era bw'ogenda ku woman MP tebasobola kusangayo linnya lya musajja yenna bwe liba linnya ly'omusajja liba linnya lya musajja lya mukazi oyo nga yalyongera ku mannya ge singa ekibiina kinaakuyita yesebo nekikutuuza yesebo nekikunyonyola lwaki bakoze bwe batyo oli mweteefuteefu okubeera nga odda emabega wanabosa ekisooka ekibiina bwe kiba kimpise of course bwe bakuyita eba dialogue kuba kwogerezeganya si kyekyo kyenjagala okutegeeza ekibiina kya National Unity Platform National Unity Platform yakutte kadi n'egiwa omuntu atagisaba yensonga endeese wano kitegeereka kakati tosobola kuŋŋamba nga waliwo abaagisaba mwenda mulamba balina obusobozi obugiwanguza bagyetegekedde bakoze whatsapp zaabwe bakoze ebintu byonna bataddeko n'amatishati gaabwe nti direct essaawa zino etiketi bagikutte n'ogiwa yasaba ekyawumani kakati ekibiina kirina okusooka okunyonyola nti lwaki ono bamukakaatise ku kifo kyataakola ki kyataasaba nti awe nkubuuliza nti singa kikuyita ne kikunyonyola ekintu ekyo n'obanyonyola investment zobadde otaddemu ifotiyo ne bagamba mukyala Susan tukusaba tukole ABC and D
odde emabega kubanga twetaaga buwanguzi mu maaso. Kati nkubuuza gw'olowooza abantu ba Kampala basiru kye bayita Namuŋŋona Luyinja okimanyi? Kati kankubuulire ku kyalo okwo kwenzaalibwa ekyo kyekyalo ekiriko abantu abagezi okujjako ng'ozze otambula nabo ng'obategeeza ky'oyagala era ku Luyinja omukyala gyali owulira annyonnyola bannange kati bankyusizza naye nze ekindeese mu media kubategeeza nti ekifo baakimukase bukasa ina kibaleka babadde balina kye bamukola ki kye bamwebaza engeri gy'abadde abafumbiranga mu famire abadde mufumbi wa famire ate era mukyala wa woteeri mukyala mulungi mu kufumba akaceera ako akasiika kati ndowooza bagambye omuntu waffe ono kasigale ng'atukola ki ng'atufumbira akaki akamere kano naye ate mwandibadde mwawula ne mumanya nti ono mufumbi ate bino bya bufuzi nze batugamba nti mwetaaga candidate amalayo kyebayita okumalayo kyeki kyebayita okumalayo kyekino nti bwe baba bakulese nga National Unity Platform oba osobola okuvuganya n'ebibiina ebirala era n'obiwangula era nze nsaba nti we mubanga ddala muli beerufu nga mwogera mutuzzeeyo mu vetting omukyala addemu asabe buto muddemu muyite abasaba ku kifo ekyo bali omwenda twongereko owe10 tugende mu field ate kati ngejje twategera nti biri mu enguzi twagala kubeerako ku field nga mukola investigations ezitukwatako tewetaaga dialogue nandigyetaaze naye kati dialogue bwe ba tebasobodde kumpita nga banzijjako kaadi oza basobola okuyita dialogue abo kakakiiko akakola ku vetting okalinamu obwesigwe yes era kakola ebyago naye munnaye omuntu najja n'abayisaamu ki eggaali oba order from above anti ye above oli mwanyina wa muki ate nkugambye nti ono abadde kuuku waabwe era alina ebifaananyi ebyewa Nyanzi ng'abafumbye emmere pate ennyumba abantu bonna baganda bakyagulanyi nga bakuŋŋaanye nga ye mufumbi yagaba wali akamere ndowooza kyevudde bamuwa kaadi n'ebirala kino kirekawo ekibiina kyaffe okusingira ddala gy'osinziira oba gy'obadde okulembera anti ekirungi nze abantu be Namuŋŋoona nze ndi mwana wammwe ndi maama wammwe ndi mukulembeze munnammwe nzize wano kubabuusa nzize wano kubabuulira mazima omukyala bamuwadde kaadi naye teyagisaba naye bagimusibyeko kubanga abadde alina munne gwawanga akacupa ka bbiya buli kiro mwanyina waani wa pulezidenti yabadde alina ogimukola ki ogimugirayo oyo Namuleme Kase ate nze Namuleme Kase nammanyi bulungi ammanyi bulungi kubanga waffe ku Luyinja yabeerayokko era alinayo n'omwana okay tukyagenda mu maaso ku Magala TV omukulembeze omuwulidde Susan Migamba atabuusa agamba ayagala bwenkanya kaadi ye emuddizibwe kubanga yamuweebwa mu kusooka oluvannyuma n'emuggyibwako mukyala Susan tulabye abantu bagiddwako kaadi ku ssaawa esembayo abandi baddukidde dda mu bibiina ebyenjawulo ebyopposition abandi olwaleero bakedde kakiiko ka byakulonda akatwala eggwanga lyonna omuli basawuda madaada baani bajje banominatingiddwa nga ba independent igwe olowoozaako ku sayidi eyo tisinga obwenkanya bubula ngenda kuddukamu NRM gye baŋŋamba gye bansibako oba mu DF oba mu PFF oba ngende independent omuti gunakuba omuti gujja kunkuba sijja kusobola gusitula muzitomu kaakati saate obuuziza bulungi Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ajja wano mu mwaka gwa 2000 ng'ajja kuba president 2022 yagamba nti mwerufu alina amazima era agenda galaga baki abantu sigenda kuva mu social media paka mukama wange Kyagulanyi ng'ovuddeyo n'olaga obwerufu ku nsonga yange nze kubanga neekubidde omulanga nze siringa abalala abasirise siringa abadde Kinyeka babadde ku mativi nga boogerera eyo nsabye obuyambi bwo Jowero Ssenyonyi vaayo oyogere ku nsonga yange Jowero Ssenyonyi gwe mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform vaayo ekyokumbuuza nti naagenda mu bibiina ebirala olwedde bampisiriza dde obudde babumpisiriza
tokyalina oddukira si kyenjagala kubanga nze ndi opposition nze ndi opposition wajja omazeeko nze ndi wa national unity platform ate oli mukulembeze ndi mukulembeze atakyukakyuka omusaayi gwange type of blood O plus bwe tusonga tuba tusonza abantu b'ekika ky'omusaayi ogwo sebo mwami Kyagulanyi vaayo neetaaga obwerufu neetaaga justice neetaaga obuyambi busebo waliwo ebigambo ebibungesebwa mu ŋŋambo nti kaadi etundibwa era abaagifunye bataddeyo ku kasente era omukyala yagamba yatunda poloti ye njagala otutangaazeemu awo omukyala yennyini yanyumya ekyo gwe okimanyiiko nze nga nze sibansaba nkowadde olwataano naye omukyala yanyumya abadde atambula yeewaana nga nnyonnyola ebigambo bino nti nze natunze poloti yange nenteekayo ssente zange oba baagala oba tebaagala bagenda kumpa kaadi naye nga kaadi gyasaba yeri ey'abawumani kati yamaze omuyita mu ngalo kwe kumugigikawa balabye gwe omunafu ndowooza atalina ssente oba ataaziwaddeyo nga bagamba tulidde ebukadde bw'omukazi ono katumuyambe naye bakoze batya beekulidde kayinja kabazi kugulu abantu abannayuganda bangi bayiye omusaayi gwabwe olw'ekibiina kino bayiye omusaayi gwabwe olw'ekibiina kino kakati kyetajja kukkiriza bye bintu ebifaanagana bwe bityo eby'omunda bwebanga ekibiina kyajjanga kadi zitunda kitunde kyogere nja kuleeta ssente nja gigula naye tokitegeerangako ekyo era tokimanyangako sikimanyi naye engeri omukyala gy'abadde atambulamu ng'agaziwa ng'agamaze natunda poloti yange ey'ekikookiro natunda poloti yange bajja kumpa kaadi era nga abantu bonna ab'okulinja abagamba kaadi njirina baagimpa dda naye ebibuuzo byagenze okukomawo nga tayise nga kaadi bagiwadde omulala nakiko aleni mulwana kobbo tulidde ssente z'omuki z'omukazi ndowooza katumusooseke wano kubanga ye abadde ajja abyogera ye kenyini mu kamwa ke era n'abantu b'okuluyinja oba namuŋŋoona babimanyi mu bigambo byo otulaga nti gwe tojja kukyuka sikyukangako era naye nze ndaba amazima gayinza okubula yesebo kyetwagala okumanya ekyo essaawa zino singa amazima gabula ogenda sigaza obukulembeze bw'olina mu NUP omatire n'ekyo oba nze neewunyiza leero ekyo ky'obuuziza kigambo kikambwe ennyo leero ngenze ku kitebe ndi secretary ku district ndi secretary caucus ndi kansala paka 2026 mu gwokumeka oli mukulembeza ajjudde mu kibiina ndi muweereza best student 2025 national unity what platform naye abasajja bangobye n'emiggo tokyalina makulu amakulu tebali kati gwe osobola okugamba nti no abantu abo tebalirira ebo oyinza okuba wandyagadde obutabavaamu naye kati obuweereza bwange naabukolerawa nga ku kitebe bangoba namiggo plan B eri etya sinagifuna nkyali ku A kubanga nkugambye ebibiina ebisinga byamaze okuvetinga bakandidates baabyo kati plan B sinagikola ki sinagifuna era sigirina nkyali ku plan A sewa Mr. Kyagulanyi sentamu neetaaga obwenkanya jangu ontaase ku muganda wo simulinaako musango neetaaga obwenkanya nze kaadi eyange gye wampadde ssebo bw'ozinziriza nja giwanguza bulungi newankubadde nga nsobolera okuyimirira era nempangula naye njagala kugira mu kibiina kyo ekya National Unity Platform era ebirowoozo byange byonna biri ku ggwe kubanga wasuubiza eggwanga lino obwenkanya era ne bwe nali nsoma nasoma bulungi nnyo ebintu byo nembikwata bulungi nembitegeera nyabo mukyala Betty Nambooze watusomesa
ntwe tunaba tunatambula tulina okubeera n'amazima n'obwenkanya wajja n'otusomesa ekitebe ekamookya ku School of Leadership. Madam Teacher yomuke kubali abasomesa. Y'omu ku bantu abatusomesa bulungi n'embikwata. Nabikwata. Ne president yenyinja gye n'atusomesa n'atugamba mubeere n'amazima temuwaayirizibwa temuwaayiriza mwogere amazima bwe mbanga nnimbye nti muganda abale tajjanga ku luyinja kunywayo kabiye wa mukyala Nabbosa Juliet buli kiro jangu obuuza abantu b'oku luyinja era abanga Nabbosa tatambulanga yeewaana nti yatunda poloti ye n'agula kaadi kubanga yeewaddeko obujulizi kitegeeza fe abaavu mwatugobye muleesi naye nga ekyo kyeddala kyekiyisa Abannayuganda omusaayi gwabwe kyekyo kyasibisa abaana abali mu makomera mu kkomera abantu basuubira obwenkanya okuva gy'oli ssebo pulezidenti wange n'ekirala sitampu gye baakonyeeko ssebo yakicupuli bagikyuse sitampu esoma ki National Unity Platform. Okay, awo nno we tutuuse ekibiina obudde buno kirina sitampu bbiri tetumanyi entuufu yeruwa oba eruwa enkyamu obugambo bwe obusembayo eri bakulembeze banno oba abakandidenti banno abafunye okusoomoozebwa bwe kuti magezi kigobawa kuba gwe okyali ku mazima yesebo abantu bonna kyobasuulayo abantu bonna nga mwafunye okusoomoozebwa nkimanyi essaawa zino kizibu okuyingira ku kitebe kuba ndabye mulimu ba meeya waawo nabweru awo Sally Case naye ekyo ekimu kye bamukoze tubadde ku kitebe nga bangi bali awo emiranga gye bakaaba bagimpadde baginjijeeko obagumya naki gwe nga ggwe ate kyensaba abantu baffe ffenna kubanga wali kati ku kitebe ssebo pulezidenti tokyasobola kusalawo nga toli ku lukalala kitebe kyafuuse ekitebe bagoba bakubira ddala omuggo ssebo ekiri awo bakubira ddala tubiraba mu banneyiba n'okuyimirirawo okusembererawo abaana bo bassebo batugoba bafuutu soja naye nga tuli baweereza b'ekibiina ekyo tuli bammemba abajjudde abalina n'ezitiketi zaffe enzijjuvu ez'ekibiina kyo ensooka ekyo kivumirira ekyo kikyamu ekyokubiri ddamu ssebo oyite tiketi zonna ezasaziddwamu abantu bafune obwenkanya kuba twandibadde tetujja na mawulire ensonga eyo nkulu nnyo twandibadde tetujja na mawulire senga oluggi lubadde luggule wali naye wali waggale byandigweredde munda kubanga ffe tulina ekitebe ekyaffe kabakirina tuli bato nnyo naye tulina ekitebe naye toyina wosobola kulaga ne weewozaako essaawa zino omuggo guvuga wali eri bakugobera senga nabadde nagendedde mu Kakondo. Okay, ali ku Magala TV. So, nga nkyamaliriza mukama wange. Kati woba oli eyo ng'onyigiriziddwa tolina wosanga pulezidenti batugambye yagenda bweru Lubongo ya amasimu yagajjeko kubanga nze simu za Lubongo yanzirina. Womunyigira kasimu kakola katya. Takwata evako buvifi. Tewali buyambi kitegeeza tewali wosobola kola ki? Kye kitulese mu mawulire. Tetwandibadde mu mawulire. Ekisembayo kye kino. Temusirika muveeyo mwerwaneko baganda bange. Mujja kufiira mu mayumba kubanga mmanyi nti buli candidate gwe banyigiriza abadde ataddemu ssente. Omuntu aweebwa ekkaadi gye yasaba bw'ebanga emukubye nga tasobodde kugifuna awummule alinde ekisanja ekiddako aliweereza. Okay, ono ye mukyala Susan bw'atyo bwe bubaka bwe bwasobodde okubeera nga atutuusaako naki kyayitamu essaawa eno mukulembeze mu kibiina kya NUP naye obudde buno takyalina access yonna kubeera nga ayingira munda. Wetyo program ebadde nange Simple Stevens wa Simple Profile mubeere bulungi mweraba.